Yako bitundu by'ejjinja ensonga ya kafyu yo bagikutte mu ngeri ya kisajja kikulu era abavunaanyizibwa ku nsonga z'ebyokwerinda bakoze ebikwekweto tokoowenje bakwatidde abantu ab'enjawulo abadde bagezaako okutambuza emmoloka nate zitannaba kubanga zikkirizibwa okubanga zitambuzibwa naddala mu kana akadde. Akulembeddemu ebikwekweto bino Morris niyo nzima kinoganyiza nti bakyagenda mu maaso n'ebikwekweto okusobola okulaba nate nga bamalamu empulunguse ezaaganibwa. Ebikwekweto mu kibuga Jinja binyenyetidde ku mmotoka eza Buyonjo wamu n'abanyooma ebiragiro bya kafyu okusinziira ku poliisi. Omuduumizi wa poliisi ejjinja Morris Niyonzima asinzidde eno n'akkaatiriza era n'annyikiza ebikwekweto ku mmotoka eza Buyonjo nga bano abatabadde na biwandiiko babazaayo. Emmotoka ezisinga tezayise ku checkpoints zaffe zayise mu mapanya, so butulabye ng'emmotoka nyingi netukola ekikwekweto ate ezisinga tuzikutte nga zitisa abantu bangi. Abatasangiddwa nabo balagiddwa okusimba mmotoka zaabwe nezo ezibadde n'abantu abasukka mu 3 ne zikwatibwa. Permit yagwawo nani? Take this money there. The permit ended 2018. It is here. This is stock 7. Not the permit, but the number. Ku biragiro bya kafyu zigenza okwera ssaawa emu amaduuka n'emirimu emirala nga biggaddwa. Abantu mu kibuga batono ddala wabula na bano balabiddwako nga badduka emisinde okukyamuka. Abasirikale babadde ku bigere wamu n'abo abali ku kabangaliza poliisi nga balawuna ekibuga. Abantu boogedde bati ku mbeera eno ey'okugondera ebiragiro okukomya okusaasaana kwa COVID-19. Mweno okumuwa ekitiibwa bano omukulembeze ow'eggwanga aliita asabulamu bw'Abannayuganda. Kyandikolebwa ku muntu ali ku demo okuta ku masiki nikino waamanga abantu abo bandibairenga buli muntu oba mbega ku mwino. Abatuuze basiimye enkola ya poliisi ne basaba we kyetaagisiriza eryanyi erikozese okukangavula abo abanyooma ebiragiro. Atali kwenda ata ku masiki muna tuyambe osigale gakanga toida gantu wona niwo oba olina omulimu gw'okola era nsaba gavumenti etugemese gwa kyuma. Abatunda ebikozesebwa mu kulwanyisa COVID-19 bacekedde ensingo abagufudde omugano nga bawanika emiwendo gyabyo. Munobe kuwanika buwanike buli muntu akacupa kati ati $5 nga n'omuntu azira kyakulya. Ebibuga ebitali Kampala nabyo byagala birowoozebweko nga bajuna bali mu mbeera embi. Wano mu kitundu kya Jinja tuli mu site. Abantu baffe bali bubi emirundi nga 10 oba 10. Tusaba His Excellency Sebo Your Excellency the President nkimanyi nti oyinza okuba ompulira ondaba abantu b'ebusoga abantu b'ejjinja basaana okuyambako. Byamunyirwa Ivan Lamek, Sorot TV, Omunyo.